Ku Kyaddondo Road wano mu masekkati ag'ekibuga Kampala watula ekitebe eky'ekibiina ekya National Resistance Movement ekiri mu buyinza. Justin Kasule Lumumba ssaabawandiisi w'ekibiina kino atandise okweteekateeka kubanga akamyufu nga bwe kayitibwa akaasunsulwamu abanaakwata bendera ey'ekibiina ekyo bavuganye ku bukulembeze mu bifo eby'enjawulo abamu tebaamatira okunenengana n'ebirala ne bigoberera kati nno azze ne bapuliida kumpi 20 balyoke balombojje n'okubaga ensonga zino. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba ayongudde bannamateeka 2 abali ku kakiiko akagenda okuwuliriza okwemulugunya kw'ababaka okubbibwa akalulu ka kamyufu akakubiddwa mu bbanga ery'ennaku 14. Central Executive Committee nekkanya nti tuteekewo ba lawyers 20 ababeera nga bakulirwa ow'ekitiibwa Enoch Barata ono atudde nange wano. Lumumba asinzidde ku luguudo Kyaddondo ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala n'ategeeza nti baakufuna okwemulugunya kwa mirundi 475. Enoch Barata yakulembedde mu bannamateeka abalala ng'era bano baweereddwa ebbanga eggere okuggusa ensonga eno nga batandika ne bassentebe ba zi districts ne bakansala baabwe. Kye bayita tribunal kabanga ka kooti akatono ak'omunda mu kibiina nga nze akakulembera nga nina bapuliida 20. Abalala be baleese tebaboogedde mannya nga mu kino beewaze okubatawaanya n'okusobola okusala emisango gino nga tebeekubidde. Balooya bakugu mu bye bakola, bakugu mu bwalooya ate beesigibwa. So ekigendererwa kiri nti buli omu awulirizibwe ennaku 10. So ennaku ezisooka 5 akakiiko k'aba lawyers kagenda kutunulamu okwemulugunya ku abaawangula mu bifo by'enjawulo mu local governments. Kasule Lumumba agamba balina okwetereeza ng'akalulu ka bonna tekannaba kutuuka. Babeere nti emikono bafuna omukono gwa sekretary general bagende beewandiise okusingira ddala naddala aba local government okuba nti okuwewandiisa kutandika nkya. Mu ngeri y'emu amyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino ekya NRM Alice Basemera agonjodde obutakkaanya wakati w'abavuganya ku bwa kansala Lubaga mu Kampala okuli ne gwe baalangirira Rehema Nalunga ng'akwatidde ekibiina kino bendera ku kifo kya kansala omukyala anaakiikirira Lubaga South ku City Hall mu Kampala. Nalunga Rehema. Otherwise, she's the duly nominated person, and we. Rehema Nalunga yeebazizza akakiiko k'ebyokulonda akazudde amazima ne kamulangirira ng'omuwanguzi. Mpulira mpewedde kuba kibadde kinnuma ku mutima okubanga nanoonya obululu, nanoonya abantu bange ne mbatuukako ne baneesiga ne bannonda ate ne batafuna kuddibwamu kutuufu okuba nti mpangudde naye leero Mukama akinkoledde. The victory is mine. I'm declared as the woman councillor Lubaga South A. Abawagizi ba Nalunga bagamba nti babadde baweddemu essuubi ng'obuwagizi bwabwe bwabbibwa. Kubanga omwana oyo yatambula n'anoonya akaluka n'akalutu kanoonya bunoonya ddowa ku ddowa n'omatiza abantu era biki byogenda obbakolera ne basobola okulonda naye kiba kibi nnyo okubanga owangudde n'owulya nga balangiridde omulala. Akalulu banoonya kanoonya okuva wansi, ffe twakola omulimu ogwaffe ne tunoonya akaki akalulu. N'olw'ensonga ekyo tusinga okwebaza nnyo ekitebe kya wano kiraze obwenkanya. Bw'anaasavinga emyaka 5 okyali muto komawo mukwatagane munoonya akalulu tusobole okuwangula opposition mu Lubaga South. Naye tetwagala muntu kunyiiga naawe okimanyi tewawangula. Era nkusaba ebyo ebintu byogenda otuuza abamalengo baganda ogenze mu NUP tebikola. Abantu bangi abavudde ku NRM Besigye yagenda nesigala ng'eri strong, Mbabazi n'atuvaako nesigala ng'eyimiridde, maama komawo mu kibiina kyo. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence ne Wandulu Bone, Crossroads TV, Omunnyo.